ekifuula Winnie okuba nti ekintu ekyabadde kyanjawulo ku balala nti yagezezzaako okuggyayo amakulu g'oluyimba. Okitegeera nti w'owuliriza vaasi z'abano abalala ze basoose oyimba baabadde kuggyawo ensuwa speed tuveewo. Naye Winnie w'owuliriza nti owulira layini yasoose n'atika nze nassanga kwegamba n'agezaako okuggyayo message eri mu luyimba engeri gye kiri nti already mukazi ne kijjirayo ddala kiri ekifaananyi ekyannassanga kyennyini. Wakati w'owuliriza zino vaasi z'abale za Wizo, ze Wizo nawuliddemu lemise ebisigadde saabitegedde. Nze ŋŋamba n'abantu baabadde bangi ku remix eyo yonna. Abasajja basatu omukazi omu oluyimba lwadde lwetaaga mukazi. Vaasi ya Liripazo nagiwulidde bulungi ze ng'omuwuliriza naye nga eyagimuwandikidde teyamaakinze na za banne. Waliyo abayimbi abamu abakola remix ne batta ennyimba za bannaabwe. Bwe kiri. Nze ŋŋamba Kalifa alina abayimbi abamu be yazuukusizza. Gye bali nga tebawulidde nga balwana n'ezayini awo gye bali. Abayimbi abaddamu ennyimba z'abantu remix oba mugenzi ne bazitta nabo balekeraawo. They should stop that habit. Nina omuyimbi gwe mmanyi sigenda mwogera linnya yaddamu oluyimba lwa Fire Lutaaya baluyita Born in Africa n'alutta ne lutanyumirako ddala. Anti kyekyo kye twogera oluyimba yatugumbudde nnyo naye luli yaddira omuntu n'amuwa obutwa ate n'amaana n'amuyimbamu omuguwa. Yes, abalabi baffe ku Grosh TV nsanyusa obbalabako amanya n'eddoboozi Toddman. Kantwala omukisa guno mbebaze mwenna bali ku Grosh TV mwebale ku likinga mwebale ku subscribinga. Agenda kawo ku YouTube channel yaffe weeri oteekamu Grosh TV ojja bolaba osubscribinge okomentinge ate era weeyongera okugoberera bye tukuweereza. Abalabi ba Grosh TV amanya n'eddoboozi Nsadu Isa. Nakalabye ku YouTube ne ndaba nga ne video shoot ebaali bagishootinga behind the scenes baaziteekayo ne ndaba nga bashootinga. Kati oluyimba olwo kirungi oddukola remix okitegeera kubanga kuva dda era ennyimba nga zikolebwamu remix. Actually TikTok eno y'amaanyi kubanga kati weewuunye oluyimba lwali lwatundako ne luyitawo after some time ne lukomawo. So kati nange kinneewuunyisa okubanga abantu from nowhere balwagadde ne baluzza oba okitegeera kyengezaako okugamba. So kati Kalifa nga Kalifa ekisookera ddala alina osooka ne yeebaza abaana ba TikTok. Simanyi oba abamu yabasasula oba abamu bakikoze with passion naye nga ekisookera ddala yesooke yeebaza abaana ba TikTok oluyimba baalukomezzaawo. Kale ekisookera ddala Winnie bonna yabagolodde ettumba ng'ovudde ku nannyini luyimba. Winnie yabagolodde ettumba era obedda ntambula ku social medias nga ndaba vaasi ye esinga trendinga. Oba lwakuba nti yakozesezza songwriter omulungi kubanga atusooke twebaze Dr. Brain songwriter mulungi yakoze omulimu gw'amaanyi layini ze yakoze zeezo. Kati vaasi z'abano abalala kati bwenkompeyalinga vaasi ya musajja wange Runnabe yalwanyirwanyi nga w'omanyi ebintu bya remix ebyo yalwanye n'atuuzaayo awo ekintu. Kati n'olaba musajja wange Kinsuuza naye si wabi yagezezzaako ekizibu ekiri mu luyimba luno. Bonna bayimbidde mu koodi y'emu bagita D flat. Bonna babadde mu D flat. Abamanyi bandi mutegeera kye njogerako. Bonna bayimbidde mu koodi y'emu kizokke but vaasi ezimu zaabadde bwe zityo vaasi endala zaabadde zikikuba. Eya Wizo nga w'omanyi Wizo ebintu bye kuva dda ne we yayimbira ne radio. Wizo ebintu bye byebyo wayimba layini ezisooka nga za Luganda eziddako ng'akuzza oba lupatwa oba luba luki lwaddamu awo n'akulukuta ebimu n'oba nga tobitegedde bulungi. Gwe kasita owulira lemise Wizo maniza reddabe kati ebisigadde tonoonyereza nnyo okitegeera. Kati ne tudda ku vaasi yaani awo omulala. Kozi tugambye Winnie ne tugamba Wizo Liripazo Eddie Kenzo ne nannyini luyimba lwennyini. Nannyini luyimba naye vaasi ye gye yakyusizza mu remix yabadde nnungi nnyo yalaze creativity n'akyusaamuko kuba w'owuliriza
Khalifa actually yayimbye verse nga bbiri emu ne bagitemako half waliwo gye yakyusizaamu ku lyrics nga mpya nazza ne ziri lyrics enkadde naye nga production bakitemyetemye bulungi naye nga mu byonna Winnie Wadi yasinze okukabamba akajjaako. Ekifuula Winnie Wadi okuba nti ekintu kye kyabadde kyanjawulo ku balala nti yagezezzaako okuggyayo amakulu g'oluyimba. Okitegeera nti wowuliriza vaasi z'abano abalala ze basoose oyimba babadde nga abakola kinyonyole nkya babadde nga abali ku continuation like waliwo kye bayita oba owandiika oluyimba waliwo ze bayita hooks. Hooks bwe bugambo bw'oteeka mu lyrics zo ne busigala nga bukoze eki nga busigadde omuntu mu birowoozo ze bayita hooks. Kati wowuliriza vaasi z'abano abalala babadde kuggyawo ensuwa speed tuveewo naye Winnie Wadi wowuliriza nti owulira line yasoose n'atika nze nasanga kwegamba nagezaako okuggyayo message eri mu luyimba engeri gye kiri nti already mukazi ne kijjirayo ddala kiri ekifaananyi ekyannasanga kyennyini. Kati wawuliriza zino vaasi z'abale za Wizo Wizo nawuliddemu lemise ebisigadde saabitegedde. Akayimba kanasanga nakalabye era akayimba ako bangi ku bayimbi kabazuukusizza nkulaba okwange nze nganzi. Katya kabazuukusizza kubanga akayimba ako kabadde katrendinga ennaku zino zonna ate nga abayimbi abo abakabaddemu babadde tebannaleeta kipya abantu abakoze remix golaba nga be babadde abatuufu. Nze mukulaba okwange nze nganzi omanyi emikisa gitambula kati beebo kuba bajjeeyo omukisa gwabwe nti gwabagwiridde nti nabo balina okuvaayo. Omuyimbi taggwa naye babadde nga tebannaleeta kipya mu bantu. Kati akayimba ako kabayambye nnyo okubeera nti bagira bavaayo. Nze ŋŋamba simanyi oba kino ekintu Khalifa yakirowoozezzaako. Nze ŋŋamba n'abantu babadde bangi ku remix eyo yonna. Abasajja basatu omukazi omu oluyimba lwadde lwetaaga mukazi Khalifa n'alukola n'omukazi gw'okiraba otya ng'ali ne Winnie Wadi yekka. Naye ne Khalifa wekyamuyambidde weewano kubanga oluyimba bawaana mukazi kati bano bonna omuyiri gw'abasajja bawizo baali baaki anti abayimbi abo wekyabayambidde kye kino kye nkugambye ekipya kibadde kikyabuze kituufu babadde tebannayiiya kye baleeta okitegedde kuba wendaba remix y'abayimbi abo bonna ennyimba ezibadde zitambula ennaku zino oba n'omwaka guno kasookadde gutandika sinnalabamu muntu akubye hit mu nnyimba ezo ezibadde zitambula babadde tebannaba kukola ki kuyiiya kintu ekyo kati luno oluyimba lwabayambyeko nnyo. Kati for example nga Lili Puzzle abadde alina akayimba akatambula awo olulagala naye nga tekannakwatayo nnyo kiri awo naye kyamuyambyeko. Wagitegedde vasi ya Lili Puzzle nagiwulidde bulungi ze ng'omuwuliriza pozi ye nga ye ayinza okulaba nga nnungi simbi kuba muyimbi mulungi naye nga eyagimuwandikidde teyamaakinze na za banne ez'abalala. Nze kyennyinza okugamba ebiseera ebisinga bw'obanga okola remix n'omuntu obanga oddamu oluyimba lw'omuntu olina omakinga sure nti omugolola ettumba okyegerakyegezako okugamba olina omakinga sure nti kyojja nakyo wabaawo enjawulo tekirina kwenkana na kyaliwo tekirina kuba wansi wa kyaliwo wabula kirina oba nga kyambukakokko waggulu ku kyaliwo bwe kiri nga ekitegeeza ye kyeyandikoze nga ye okimanyi mwami Isa waliyo abayimbi abamu abakola remix ne batta ennyimba z'abannaabwe. Bwe kiri bayimbi bangi nnyo mulimu abazanyidde mu gundi omwo. Olwo oluyimba olwo werugenda okuyambira saawa zino weruyambira ani Khalifa nti alina concert naye in case concert ye weggwa oluyimba olwo lujja kuba luvuddeyo era luyinza okumala ebbanga nga teruli okubanga buli wodda mu luyimba ng'abayimbi b'okoze nabo bakusinga amaanyi bw'obula
kuba yakoze n'abayimbi Kalifa already w'amaanyi naye be yakoze nabo abamu nga Eddie Kenzo. Eddie Kenzo tosobola mukompeyalinga ku Kalifa. Buli omu alina amaanyi ge mu ngeri ye. Kati abayimbi bangi basobola omuyimbi omu asobola okubuzaawo oluyimba lw'omuntu. Kalifa takyali ku eyo level mbu asobola olwa remix eyo. Wabula nze kye nnyinza okugamba kye kino. Remix eyo Kalifa emuzizza mu bantu. Kwanza Kalifa kyali wange ebyaddala. Ne mu biseera bya lockdown yalina studio awe Lubaga ku Mbugo. Bayitangawo ku Mbugo. Nagendangayo ne recording ennyimba. Kyali wange byenjogerako bye biri. Naye kye nnyinza okugamba kye kino. Nti abadde foomu yakkamu olw'ensonga ezimu nti ekisookera ddala abadde takyalina manager. Manager we gwe bayitanga Emma Carlos baali baatabukamukko naye after meanwhile ne bakola ki? Ne baddiŋŋana era kati baddamu bakola bonna. Era kyemmanyi n'ebyo byonna ebintu ayinza oba Emma Carlos yabiruka. N'amubalira mu kuba Emma Carlos alina amagezi omumwanywera bbiya mu kaveera atuula n'abala. Okitegeera alina omuze oguteeka bbiya mu kaveera oba abatayagala kukubira kampuni kalangu naye agenda omumalamu cupa esooka ng'akubuulira ekiddako. Anti era kati Kalifa okuva yayawukana n'omusajja oyo natandika olaba Kalifa obulamu bwe nga bukyuse ng'atandise ofulumya ennyimba ezitali well mastered ekitaaliwo luli nti oli omusajja ebiseera bwe yabeereranga naye ng'oluyimba project yemu basobola ogikolerako ewa Atini ndese kyakulabirako ne bagijjayo ne bagitwala ewaani producer omulala ne bagijjayo oluyimba lumu ne lukwatibwamu baproducer nga basatu ne lutambula lugenda ovaayo nga audio sound muki mulungi kati ne marketing strategy Emma Carlos yali agitegeera so kati baatabukamukko naye kati kyemmanyi ateeka okuba ye yamusomeramu n'amugamba Nassango ono tumukole remix tumuddemu remix which is a good idea naye bano bonna abantu be baapanze mu remix baaki era ekyo kyekyongera okuttira ddala oluyimba lwaki tebaddidde muntu omu nga Winnie Waji ng'oyo kubanga already mukazi kati ate oluyimba luwaana mukazi kyandivuddeyo nnyo naye ze ndaba Todi abayimbi bano ababaddemu olwo oluyimba nze ndaba bayambye nnyo ate oba ku Kalifa batya tubadde tumumanyi kituufu tubadde tumumanyi era tukimanyi oluyimba lwo luzza engulu challenges nga naye jjukira abadde ne Kalifa mwennyini nga tannaleeta kintu kipya mu bantu Kalifa legend webuza oluyimba lwazuukuse lutya kituufu oluyimba kuba lwatunda myaka oba jaddi luli myaka nga 7 nga 10 myaka luwezezza emyaka 10 luyinza oba luwezezza emyaka nga 10 era ebyo ebiseera yali akyalina oyo manager wegambye Emma Carlos naye oluyimba we luzuukuka ne ludda nga teri alupromotinza kitegeeza omuyimbi oyo abawankizo ekibadde okimanyi era n'oluyimba olwo okukomawo abaana ba TikTok be badde baluzannya nnyo sigamba nti oba abayimbi be bakoze eki naye we kiyambiddeko ku Kalifa mu bayimbi bano kale lwongedde okubeera vibe nnyo kituufu tubadde tulina vibe naye lwongedde okuleeta vibe mu ffe nze ngamba kiri kyoyogedde kikyuseemu nze ngamba Kalifa alina abayimbi abamu be yazuukusizza era gye bali nga tebawulidde nga balwana n'ezayini awo gye bali abayimbi bangi era bagezezaayo okuggyayo ekintu nti bakikubemu olwo oluyimba basobole okumawo era saagala abayimbi abamu babeere eyo bakole bulive bwabwe bwa TikTok bagambe mbu be bakomezzaawo Kalifa zalina bakyali bange be yazizzeemu naye era Kalifa oluyimba olwo mukomawo mu bantu abayimbi babadde tebannaba kuluyingira lwo lwakomyewo bukomi ate bano abayimbi ne bajja ne baluyingira nga luli ku toopu anti era babuukira etokota naye kyenyinza okugamba kyekino abayimbi b'e Uganda mu making sure nti oli bwakuyita mu remix nti gw'ogenda okukola songwriter okitegedde teweefuula ki omanyi baagala nnyo zino vasi ze bawandiikiza nga simanyi akakoola kamukubye n'agamba ebigambo bizze tuyingire make sure nti otambulayo ne songwriter kikuyambako oku exchanging ideas wekiri okitegeera kyengezaako kugamba nti mu songwriting waliwo omuyimbi woba ng'olina bukoodi bwo bwe wamanyira ng'olina kayite ntya kanootiko ke wamanyira kwotambulirako
gwenga gwe wofiringira comfortable kati songwriter ono kyakuyambako mu remix mba mulina okyusa ensonga lwaki bagiyita remix muba mulina okyusa n'akuwa ku arch omupya gwalina tera ajja kimanya nti wazze n'omuwandiisi kuba tajja kuteekamu linnya lye neetambula n'omuwandiisi atambule naye nga wolaba Winnie Nwagi kye yakoze nti ye we yalabye nga bitabuse n'akubira Dr. Brain n'ajja n'amuyira live kyoyagala ogamba singa liri puzzle yatambudde n'omuwandiisi yandikikubye nnyo of course okusinga ezo verses ze bayiyiza awo alabika yagiyiriza naawe naye nze ngamba n'oluyimba luno okusinziira ku ddoboozi ya Khalifa tezimatalinga nnyo na ddoboozi ya gundi ono ya liri puzzle liri puzzle alina remix zalina okubeeramu mu luyimba ne lutambula ate oluusi nze ngamba luno teyandibaddemu oba oli awo anti kati olaba anti kati kiri kiti music alimu kye bayita genres kati genre ya Nassanga si ye music wa liri puzzle liri puzzle originally mulungi nnyo kino nkyogeranga artist mulungi nnyo senga yali ayimba kadongo kamu kubanga oluganda olwedda alulina akibadde okimanyi ebuganda ngeri puzzle simujerega naye akimanyi mulungi nnyo mu style bwetyo kati ate eno style ndala naye si kibi okukyusaako ate gwe olwo oluyimba Winnie Nwagi yalukukubidde ate nze Kenzo yalunkubidde Kenzo lwaki ogamba Kenzo lwaki ngamba Kenzo wendaba eddoboozi ya Khalifa eggono omanyi ennyimba zino fe abaziwulira tuwulira nnyo eggono wempulira eggono lya Khalifa nempulira eggono lya Kenzo ne David Lutalo yandibadde mu luyimba olwo oluyimba lumu lwonna opakiremu awo bonna anti nedda bagala gifuula kwaya anti oluyimba olwo olulaba lulina eggono Nansanga ayaya nga ono liri puzzle tagenda kujjayo ekyo nga weetaaga wani Kenzo oba ani ono David Lutalo nga yagenda okujjayo eggono olwo oluyimba lwa ggono olwo oluyimba lwabadde lwetaaga abantu babiri omulenzi n'omuwala full stop abasigadde bayongeddeko kale kwagambe babadde nnyongereza bw'otunuulira original ya Nassanga ne remix olowooza oluyimba luno kyabadde kyetaagisa okuluddamu oba kyabadde tekyetaagisa bintoledde oluyimba lwabadde lukingi was it right okuba nga bakola remix oba banduleseko original yayo nze ku saidi yange nze nganzi olwo oluyimba lunyuma nnyo nga teruli remix nnyo era wowuliza oluyimba lwa Nansanga olukadde n'oteekako olupya olukadde lubanga ate lwe lupya kubanga olukadde lulungi nnyo okusinziira ku ddoboozi eririmu nti oli Khalifa we yali ayogera ku Nansanga y'oyinza okugamba omanyi okuyimba kuno okulaba olina embeera gy'obeeramu nze ndaba nnyo omuntu ng'ali mu mbeera ng'emunyigiriza oba omuntu kale katugeze ng'oli mu laavu y'oyo omuntu ng'oba owaana oyo Nansanga kati ate nze nenzija n'ekikukubako nenkugamba njagala ompanire Nansanga kyogamba gwe osobola okumuwaana nga nze we nandimuwaanye kati oluyimba olwo lunyuma nnyo origino yalwo okusinga ate remix bw'okiraba oti njagamba remix oluyimba lwonna luba lulina okuddibwamu remix kisinziira kye muba mwagala anti omugaso gwa remix gwe guno abantu kye batanabategeera omugaso gwa remix kuba kutaapinga fan base nti remix ogenda giddamu naani kati buli we muddamu remix n'omuntu muba mugabanye fan base ogabana ku bawagizi be naye n'akuwa kuba ki kuba kwaliwo abagenda okwagala oluyimba olwo olwokuba Kenzo yabaddemu nga muwagizi wa Kenzo waliwo abagenda okwagala oluyimba olwo olwokuba Wizo obaani babaddemu naye nze complain yange weeri abantu babadde bangi ku luyimba lumu tekyetaagisa tekikola sense kyabadde kyetaaga abasajja bonna babayiwe basigaze nannyini luyimba ne Winnie Nwagi kimala bano bonna tebeetaagisa okitegeera bano bonna kituufu babadde tebeetaagisa mu olwo oluyimba naye
nze ngamba oluyimba luno bo ngabo kye babadde balowooza nti balwongera amaanyi mpozi gamba engeri Kalifa gy'abala concert kati yagambye kantapinge ku maanyi g'abano ne abantu basobole okujja mu concert which is okay but we tuba nti tukola remix omanyi omugaso gwa remix nze mbadde mmanyi omugaso gwa remix nti oba osobola okukola oluyimba lu ne lugaana otambula kati n'ojja n'oluleetera nga David Lutalo oba Kamiri n'olumuteerako n'aluwulira n'akugamba oluyimba luno olukole remix lujja tambula nze kye mbadde mmanyi nze nganze kuba nze siri muyimbi n'ennyimba ezitambudde era bazikola remix nga lubadde lulungi oluyimba olwo lubeera nga lulungi luba teruwoona ate alukozeeko remix maanyi nga nze ngamba omuntu oba mu kunafuwamu n'agamba akangende owa gundi tukole naye akayimba kyekiri about kunafuwamu oluyimba ne luba lwatunda basobola oddokola remix okulukomyawo okusinziira ku mulembe oguba guliko kati osobola okukola oluyimba mu production omaye production akyuka kati ne wayitawo ebbanga nga mulina okunoonya saawundi ebeeriko essaawa ezo n'omuyimbi aba aliko ne mukola ki remix mu budde obwo aliko atunda ekyo gye kiri kimu ekirala osobola okukola remix ng'oluyimba lubadde lwakutuulamu nga kiri kyogambye nti nga nakola dde oluyimba kati genda kuwa ekyokulabirako nakyaliwa nga bamuyita Super Charles alina oluyimba baluyita Sweet Mutima yali yalukola dda omanyi ng'edda we liba luyinza noba lwafuluma ku biseera bya siddi dda kuba nze nabalaba dda nga bayiriba n'aluyiriba ne lugaana King Saha n'aluwulira n'amugamba tuteekemu amaloboozi ne banoonya studio endala tebaddayo wooli producer tebaddayo kubanga saawundi we ayinza obutamakinga nakiriko saawa zino kuba ebintu bikyuka ne banoonya producer bamuyita Baseboy n'addamu n'alukuba buto instrumento buto bupya naye nga rhythm batambulira ku yooli nkadde nono King Saha n'akyusamu amaloboozi kati abantu baluyita lupya ekitegeeza nti kati ate ne wabaawo n'oluyimba nga lutunze nnyo ne lutunda nnyo ne bagamba tuluddemu ki tuluddemu remix ono aveeyoko abadde akiriddemu otera oziraba ennyimba tekiri mu Uganda wokka ennyimba bazenga baziddamu remix kati oyenkuwe luyimba ki wakuba nti ennaku zino abantu bakyafulumya nnyo remix zibadde zirungi kati ngenda kuwa ekyokulabirako kati emabegako ba P-Square bakola oluyimba baluyita Busy Body ne lutunda nnyo ne baluzza remix ate neegaana okyegakyegezaako okugamba naye wabaawo ensonga lwaki egaanye either nga ekizibu kyavudde mu production oba nga omuntu gwe mwatadde mu remix si yabadde alina obeeramu nze ngamba n'ennyimba zino ziraba omuyimbi ajja n'akuba akayimba ke katugeze omwana muto kuba kati omuyimbi omukulu akola remix n'omuyimbi omukulu ekyo tekirina buzibu naye omwana akubye oluyimba lupya lutambudde n'alukola n'omuyimbi omukulu buli w'okola n'oluyimba ng'oli mukulu katugeze ali nnyo mu bantu azibikira ono omuto era n'oluyimba luli lusobola okufa kati ate ennyimba z'ono omuyimbi omukulu tosobola kumanya zibaddeko bbanga ki omuyimbi asobola okuba oluyimba ne lukwata ewikisi bbiri ey'okusatu nga tokyaluwulira oba omwezi nga gumu kati luli tomanya bbanga ki gye lugenda okubeera mu bantu okitegedde kati buli w'okuba oluyimba ng'oluyimba lwo lutambudde abantu balunyumiddwa kati for example waliwo omwana wano Uncle Chumi yakuba oluyimba ne lutambula n'alukola remix kituufu lwatambula naye ate luno remix lwakuba luli ne lubula gw'okutegobba ate ne luno lwennyini ne luzibikira oluyimba lwo nga lwo lwaggwako buggwe tuleke kwekwasa Spice Diana kati what went wrong Spice Diana yakola mulimu ki yamuyamba anti naye w'amaanyi nnyo nze ngamba obutali musango nawe era mirimu eyo gy'obeerayo waliwo b'okola nabo nga bagagga nnyo newabaawo n'abali medium newabaawo n'abakyali kati nze ondaba kati sisobola gaana kati nze nganze bwe nkuba oluyimba lwange ne lutambula David Lutalo nanjala nga tuteekemu amaloboozi sisobola gaana mbu kubanga David Lutalo w'amaanyi nnyo njaggwa nze ngamba nedda
omuyimbi yandisoose nga kirowoozaako ate kati okirowoozaako nga opportunities ze gomanya ababeera baagala oyimba n'omuyimbi oyo nakunnyonnyodde omugaso gwa remix kugabana fan base nti kugabana maanyi kati waliyo abaayagala oluyimba olwo olwokubanga muwagizi wa Spice Diana kati obadde n'agamba nti Chumi waba yayimbe ne Spice Diana kandwagale naye ate oluyimba nga dro okuggwako si buzibu bwa Spice Diana nedda ennyimba ziggwako ennaku zino guno terukyali ku mulembe gw'abasudde mwami Yiisa nti okuba oluyimba ne lubeera nga teruggwako ekisookera ddala oluyimba ekizireetera okuggwako competition n'abayimbi bangi okitegeera kyengezako kugamba nti ennaku zino abawandiisi b'ennaku zino ab'ennyimba tebakyayiiya nnyo bintu birimu nnyo meaning kubuulirira biki ng'edda we kyali edda webanga baalikodinganga oluyimba baabeeranga n'obudde anti kyemmanyi nti obudde bulubanga tebunaggwako ng'oli mu kulikodinga era olina okwongerayo ne bagamba oluyimba lwongezeeyo katugeze oli mu kuyimba ku Nansanga for example Nansanga omuyimbyeko by'omuwanye bya dakiika 10 naye nga balina okulikodingira dakiika 2 ekitegeeza olina okuyiiya ebirala anti kati omulembe gwakyuka tebakyayiiya nnyimba za dakiika 2 naye kyengezako kugamba kye kino nti kiri kye wagambye nti omuyimbi asuula ono si kituufu bano bennyini abakoze n'olyo oluyimba be baba balina okwetereeza okitegeera kyengezako kugamba nti bwe mukola remix oli n'akuwa remix n'etambula mumakinge sure nti mulina kye muzzaako awo nze Rastatod kubanga ennyimba tezenkanankana nja kuwakanya olw'ensonga nze mpuliriza nnyo ennyimba z'abayimbi empya ezijja nnyingi omuyimbi omuto n'akuba oluyimba ne lumugjayo oba oluusi abadde ayimbanga ennyimba emabega naye nga tuziwulira naye nga tasobola zikolera concert najja n'akuba oluyimba omanye ekiyitibwa oluyimba nti hiti ekigambo ng'omwana asobola okyogera katugeze for example nti bw'okutte gw'obba kati yo ngombo lugero kati nojja n'okola n'omuyimbi nga yayimba dda nga muyimbi w'amaanyi alina bakasitoma be oba abawagizi be kati gwe jjukira olina bano abawagizi be abatono bw'ogenda ng'ozimba jjukira abawagizi ozimba bazimbi okitegeera kati ono najja n'akuba ate n'akuzibikira okitegedde kiva ku bunafu bwammwe Yiisa kati ate ogendanga okuvaayo alindako bwe bakuwa remix make sure nti olina ekiddako make sure nti oluyimba lozzaako bino byenjogera abawandiisi b'ennyimba bakimanyi osobola okufulumya ennyimba nga 4 bwe kiri naye nga tezenkanankana luli oluba lwakuleeta bwe kiri kati make sure nti muddayo ne mutunula mu katero y'ennyimba ze mulina nze ngamba ne munoonyaamu oluyimba kankubuulire muganda wange mugende mu comment section abalaba video eno okuyimba omuyimbi omuto okuyimba bw'wandikoledde n'omuyimbi lindako Yiisa okuyimba bw'oyingira music industry oba tozze mu vacation you have to work hard oba ozze mu mulimu music taliimu mbu taata wange ye gundi kyova olaba nina abantu bemmanyi muno bali mu music industry bataata babwe baali bamanya naye bossi bamanya tebitukwatako oba wali mutabani wandi ngafu olina okuba ne music era ne waaba mutabani wa Kamiliyoni najja mu music industry nga tazze na music ng'ali mu bintu bya kyejo munze mutabani wa Kamiliyoni kiyinza omulya tomumanyi mutabani wa Rasta tolabako mutabani wa Rasta tomumanyi ayimba bangi Rasta owekiwatu mutabani wayimba tomumanyi simanyi na luyimba lwe lwaki ng'ate mutabani wa Rasta anti okuyimba kuno olina okufuna olugero olina okujja n'endongo okuyimba tekulimu sympathy card nti nze taata wange ye mwami gundi n'olw'ensonga eyo I don't need to work hard kati ono akuwadde remix ekusitudde okitegera kyengezako okugamba kati remix ekusitula etya ng'oluyimba lwo lubadde lutunze ekusitulira wa anti oluyimba lwo lutambudde naye ekwongedde mileage Yiisa abadde talumanyi naye alumanyi waliwo kye bayita mileage gwe mugaso gwa remix kye bayita mileage remix eno ze ngamba yandibaddengawo ku luyimba nga kati pozi kyeŋŋamba ze remix yandibaddewo ku luyimba olugaanye okutambula
n'olutunze ng'oyagala dukomyawo gwe ng'omuyimbi n'olutunze kisinzira era kino kigenda eri abayimbi wuliriza yiisa kisinzira target senga mbeera njagala okukwata Puerto oba nga njagala okuwamba e Brazil oluyimba lwange kitegeeza nina onoonya omuyimbi w'e Brazil ole remix katugeze for example Khalifa ali wano mu Uganda ekimuyimbya n'omuyimbi ali mu Uganda kiki kyasobola yalinoonyezza omulala ali katugeze Tanzania teriyo gundi ayinza oba ezo connection tannazifuna bamunaize ayinza oba ezo connection tannazifuna ate kati kagambe kati kababeere ba Spice Diana bandi bayina ennyimba ne ba Harmonize ne baani naye twebuuze e Tanzania bakubayo ebivvulu bimeka anti kimwongerako kubanga kyolina omanya wano wetubeera wano e Uganda olina ebintu by'okubeera nabyo gwe ng'omuntu for example bwe bagamba nti beera n'ennanga muntu oyinza okwebuuza nti nanga muntu yaki naye omukisa we gujja kati ono omuyimbi wakola n'oluyimba n'omuntu ow'e Tanzania wekimuyambira we wano nti omuyimbi w'e Tanzania ayinza okumuyita ne bakuba akayimba ako ate naye asobola okufuna chance egenda okuyimbayo kituufu kituufu naye kati Khalifa tetujja munenya muntu lwaki teyafunye bayimbi b'ebweru abo bayimbi bye yasobodde gye mikwano gye bano abayimbi Khalifa gye mikwano gye kati kagambe kino buli yayimbye mu oluyimba mukwano gwa Khalifa okumala ebbanga bayinza ne bate bamusabye ssente Wizo yasoma naye Kawanda Kenzo ate nno Wizo nze kyemmanyi awulira nkusomera Kenzo kyaliwo kati si buli muyimbi nti alina connection kati ngenda kuwa ekyokulabirako manager Roja mu lockdown yakwata Spice Diana ne bagenda Tanzania ne bakola oluyimba ne Harmonize balwita okokoonya ne lutunda era zezimu ku hit ezatambula mu lockdown naye kyengeza kukugamba kyekino si buli omuntu alina obwo obusobozi ate olwo oluyimba kati mba nina okufuna abafa abaawano bwe basiina ezo connection omanyi gwe nabadde njagala akole naye singa kwagala remix yandikoze ne gundi ne Diamond Platinum yagamba gwe yandikoze naye yagamba tagenda yimba na muyimbi wa wano yenna nze ndaba ate lwandibadde nga lwamaanyi nnyo n'okusinga ne wano olaba yagana yimba na musajja w'egundi obudde tebamufuna yamujerega ng'akyali afukamingi kati n'abayimbi b'e Uganda Khalifa ng'omukakanyiza so Diamond Platinum yenga ye yagamba ayinza obutayimbako na muyimbi w'e Uganda gwe mbulira yalina kolabo naye yagamba tebamanyi kuyimba byenkunyumiza gyebiri Diamond Platinum yajjako wano mu Uganda ng'akyali upcoming obadde okimanyi kisoboka yajjako wano e Uganda ng'akyali ki upcoming ng'ayagala kukola kolabo n'omusajja waffe oli gwe gambye mutegedde mumanyi omusajja n'amugamba siyimba nabayimbi batandika linnya baasi byenjogera gyebiri kyemanya abawagizi ba kamyoni bujja kujja mu comment mu nvumi n'amugamba linnya baasi ekuzzeeyo ku kyalo ewammwe gy'ovudde osooka oddeyo okola erinnya ndyoke ennyimbe naawe nakola erinnya kyeki okuva olwo omusajja oyo n'asirika n'akitereka naye okuva we yakola erinnya wuliriza okuva we yakola erinnya yakyawa abayimbi b'e Uganda era kijja twala ebbanga bangi baagala yimba naye ba Spice Diana bonna baagezaako abawa batabani be naye yagaana yakyawa abayimbi b'e Uganda alina ensonga ze eneeyisa ekigambo kiri kye baamugamba nti linnya sooka olinnye ebbaasi oddeyo okole erinnya olyoke ojje nze siyimba nabayimbi batandika kyamuluma nze kyendabako wanene e Uganda kye tulina tuli arrogant mu bintu ebimu omuyimbi ajja n'akuba oluyimba ne lukwatayo okitegedde bulungi n'ajja n'asanga Misaki Semakula ng'atudde wali kubanga mu budde obwo Misaki Semakula olusaze kunyumirwa Misaki Semakula n'ajja amubuuzeeko omuyimbi olw'okuba nti yaaliko mw'obwo obudde n'agamba nze sirina budde
bw'abantu gundi nze ndaba ekyo kisudde nnyo abayimbi bano abato nakyo kisudde nnyo abayimbi abato omuyimbi wobanga katugeze for example nze ndaba nze ndi musuubuzi naye wensinkana musuubuzi munnange niwaba yakatandika okusuubuza nze mubala ng'omusuubuzi omukadde anti kati music talinga mirimu mirala music nowobeera wakabi wali abagamba abo anti nze ngamba advice ziva eri bano abakulu kati ate gwe wojja nga gw'olaga nti omukulu talina kyakugamba ate oba olina kyosigazaawo anti n'abakulu abo balaba nabo balina ezzolo eyo gy'omugweko nga tonnakola linnya kisinzira enzija gy'omusanja wantu omwemanyiza olabe nze wojja nze gyendi nkuyambe oba mbeereko nekyenkuwa advice gyendi tolina kujja buzi nti kati nze yisa ngenda kuwa ekyokuleko ze n'omuyimbi gwe mmanyi musajja mukadde si mukulu naye mukadde aludde mu music industry agenda nga mu myaka 60 yajja ku TV emu n'alanga n'agamba yakoze studio ayamba ku bayimbi abatandika n'alagirira ne studio weeri ng'eri wakaawe mu kikomera abayimbi abaasooka okugendayo mbu bagenze kufuna offer za audio yabateera embwa bagenda batya bagendayo ng'abayimbi studio it is a business babagulira ne babateera embwa gyekiri sijja mwogera mannya bajjalooza nemba nze siwakanye nti ki naye nze omanyi lwaki enzija gy'ojjamu eri omuntu wali oyagala bajje batya taata nga bagenda ku bukoddomi nedda enzija nga beetisse ebibbo bajje nga babadde kati kankubuulire empisa nze kyemmanyi omuntu eyandisinze okubeera n'empisa y'omuyimbi atandika omuyimbi atandika oba omuntu yenna kino kigenda eri buli muntu empisa zeetaagisibwa si mu mulimu gw'okuyimba omulimu guteetaaga mpisa kati omusajja yakuba dda lindako omulimu gw'okuyimba batono abagulimu nga balina empisa anti abantu babikkako bubisi batono empisa zisobola okukola ku ono gw'oyagala akuyambe kati omuntu ataddewo studio ye akugambye nkuwadde offer mujje mukole ennyimba zammwe tuzze oyagala tujje tutya nedda okoze pulogulaamu n'omuntu oyo tubadde tetulina gwe tumanyiyo guzze ku TV osomye ennamba ze sooka ojje weebuuze totomera butomezi nti sooka ojje weebuuze anti nze kyemmanyi omuntu yenna nga wakiwago yamanyi nti amaanyi ag'okusitula ebintu ganjawulo n'amaanyi agakola ebintu ebitunda mu bantu ganjawulo amaanyi agakola ebintu ebitunda mu bantu buba bwongo okitegedde omuntu yenna alina obwongo nze nkubira rastatodi nze gwe niwe okola ekintu ng'oli omuguza kakadde nze osobola okunguza ebiri kuba nze nina obwongo obwange enzija gye nzijamu enzija gy'ojjamu eri omuntu yekuwa enkola ey'omuntu n'agamba nti oyo omuntu mugezi kati ategeera nti gundi olaba yakukoledde wali oyagala bajje batya wali oyagala bajje nga beewombiise basooke batuukeyo bamanye ebbeeyi baddeyo kubanga studio oli kasitaakera ku makya naga nti nagguddewo studio nga si personal studio nga olabye yali pasi nga it is a commercial studio nti egaba offer kitegeeza tulina okujjawo ku reception tulabe works za studio eyo tumanye ne ssente mmeka kubanga kye bayita offer ya studio muba temugenda recordingira bwereere okwate bukwasi luyimba lwo oba luwemula ggwanga oluleete nti lwakuba nti nakoze offer studio nze mba ndoleese studio ekole ki erulikodinge teri specific studio si egenda dupromoting anti oluyimba lwonna omulimu gwammwe kukola production oba oyagala ki oba toyagala lutambule mba njagala ntuukewo kati ate nze wenkugamba nti olwo oluyimba tugenda lukolera wano mba nkoze bubi oba okoze bubi kubanga ate bubi ki oba onyingiridde eddembe lyange ne ssente zange nedda namwe oba toyagala oba kati kankubulire oba toyagala kufuna kirungi buli oyagala okufuna ekirungi buuza lwaki oluyimba luno tetulukola omuntu ono agenda okukola oluyimba olwo asobola okuwa advice naakugamba nti awo oluyimba luno ekigambo kino tukole kino tosaamu kino sabika kati abayimbi ba leero akubawo obukubi ekyo si kigaanyi naye kati tudde ku nsonga olowooza Kalifa anaafuna abantu Kalifa agenda afuna abantu olw'ensonga zino wamaanga oluyimba olwo lwali it first era abantu era lwali lw'amaanyi nnyo ate ne Kalifa naye kennyini ye ng'omuntu alina music okitegedde alina ki
tagenda kuyimba olwo luyimba lukka kituufu Khalifa asobola okuyimbira essaawa 5 ng'akuba luyimba lumu okitegedde era abawagizi bo ng'aba Khalifa bajja agenda bulungi nnyo era kyemmanyi naawe Rasta Todio gyagenda kuba Khalifa n'oluyimba lwa Nasanga lukka luyimba lw'amaanyi by the way ng'ogenze mu nnyimba za Khalifa aganaga oluyimba lwa Nasanga nze nduwa kyakutaano mu kunyuma nze nga nzisiwe olusingira era ndina ensonga lwaki nduwa mu kyakutaano oluyimba olwo lwakolebwa bulungi oluyimba olukadde bulungi nnyo sound mulungi bulungi nnyo era Khalifa ajja kufuna abaana bafunye ne bano abayimbi bano abalukoze gundi nalwo yadde gundi liri puzzle ajja kunoonya yayimbye bulungi anti kyeyayimbye kyekyo ate anayimba kyatayina kankubuulire oluyimba lwonna omanye ekinyumisa ekintu kukyogerako kakati eyakoze obulungi onaamwogerako ki naye yakoze bulungi ate n'ojja kubeera awo nga paati ya liri puzzle yesinze okutwendinga nnyo ku TikTok ne mu bantu obadde okimanyi nti nno nze paati ya liri puzzle olwaleero naakagiraba emirundi ena eyawuninwagi sinnagiraba naye ng'ate gw'ogamba yesinze gitereezi Eddie Kenzo mulungi era anti kyova olaba kyekino kyenkugamba nti omuyimbi yenna nga tusobola muwaako comments mu nnyimba ze oba kugamba nti oba yakoze bw'ati ng'ogenda mugamba bugambi yakoze kirungi okitegedde yakoze kirungi ekitegeeza nti toyina kyogenda kwogerayo yakoze bulungi stop era saawa zino ojja kwekanganga paati ya Eddie Kenzo omuntu agiwuliriza naye nga tagiwaddeeko comments nze remax zange abantu bagende bawagire Khalifa aganaga ajja kufuna abantu kyali wange sinza mwagaliza bibi kati n'ekirala abayimbi bwe mba bakola mukola zi all star mugezeko okuba oba all star oba remix kyonna kye muba mukola mugezeko okuba creative nga olaba omugezi Moses radio we yali kubanga olaba radio okuva we yafa ennyimba za all star tezikyanyuma bulungi madamu Glory nina oluyimba kale lwatunda mu bantu yali all star mulimu ba Dax Vibes mulimu baani naye owulira kolasi yalwo yali ebulaabulamu wekitega kyengeza kukugamba nti bw'owuliriza all star zino nga radio ze yawandiika nga zi Mr DJ zi Wiso ziki owulira nga baateekangamu art okitegeera naye kati bano baayimba ekintu kyekimu bakiddamu nsimanyi zaalina akatabo zaalina biki baddamu ekintu kyekimu nga owulira kyali kibulamuko ku art okitegeera kyengeza kukugamba so oba abayimbi baba bagenda okukola zi all star bamaking sure nti at least babawo kone ku bawandiisa abasukka mu bataano ate abaakabi ze remax zange ku nsonga eyo nze ngamba omuyimbi ng'anaakola remix n'oluyimba oba oluyimba olwo nga lubadde lukadde naye nga omuyimbi ono ayagala balukolemu asooke awandiike ebintu byagenda okyusa mu luyimba luno aluleetere nannyinirwo abimuyimbiremu nga tebannagenda mu studio ekireeta obuzibu nti oli omuyimbi ajja mu studio n'ateekayo gundi ze ng'avudde ku bbiya oli ava ku bbiya naga tugende tukole nze kyengamba nti omuyimbi ono yandisoosenga n'ajja y'oyo nannyini luyimba n'agamba kiri kitya n'amuyimbiramu okitegedde awo ne bagenda ye producer n'amuwa gwe towuliranga za ability zenyuma radio ze yawandiikanga kati waliwo oluyimba olulala nze olukyasinze ate radio yalina mukambwe ng'awuliriza n'ebyoyimbe naggaye bye togenda omanyi oluyimba lwe bayita nyumbani nyumbani ndomanyi nyumbani gundi bamuyita viboyo yakyasinza okunyimbiramu olwo oluyimba naye ye yagamba we yawandiika remix ze yazitwala okitegedde ne baziwuliriza then ne bagenda ne bakola ki ne batereza naye wano ono ava ku bbiya naga tugende tukole nakuba ekikye kati nebibanga byanjawulo ono ayimbye kadongo kamu ono ayimbye ku laavu okitegedde kati nebibanga ono ayimbye ono muyimbi kituufu ayimba ku ki anaasobola okutuula mu luyimba lwo nze wano manyi omuyimbi akyasinza okutuula mu nnyimba z'abantu ne zinyuma bamuyita David Lutalo omulaba
ne King Saha bantu aba bamanyi okutuula mu luyimba lw'omuntu ne lunyuma. David Lutalo nze kunze nganze asobola okukola niwabanga talukoze remix nga katugeze omuyimbi omukulu omuyimbi nanyinirwo waali ye n'aluyimba ye nga ye ng'omuntu osobola oluwulira. Naye n'akasemberayo ddala Madamu Gloria ku nsonga eyo abayimbi abaddamu ennyimba z'abantu remix oba mugenzi ne bazitta nabo balekeraawo. They should stop that habit. Nina omuyimbi gwe mmanyi sigenda mwogera linnya yaddamu oluyimba lwa Fire Lutaaya baluyita Born in Africa n'alutta ne lutanyumirako ddala. Anti kyekyo kye twogera n'oluyimba teyatugumbudde nnyo naye luli yaddira omuntu n'amuwa obutwa ate n'amaana amuyimbamu omuguwa